Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kirabudde bannayuganda obutamala gakozesa ddagala lye basanze mu kwagala okwetangira ekirwadde kya COVID-19 ekizzeemu okusaasaana. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti obulwadde bwa COVID-19 buzzeemu okweyongera mu ggwanga lino naddala mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. National Drug Authority era eyagala abakola mu budduuka obutunda eddagala obutaggalawo mu kiseera ky'ennaku enkulu wamu n'okukozesa abantu abalina obukugu mu by'obulamu bw'abantu okukendeeza ku by'okwegabira eddagala eritasaana. National Drug Authority era etegeezezza nti abantu abamu bayinza okugenda mu byalo okulya ennaku enkulu naye neesaba abakola mu budduuka buno obutaggalawo mu kiseera nga kino kubanga abantu bangi obulamu bwabwe buli mu katyabaga nnyo. Abiaz Rwamwiri ayogerera ekitongole kino agambye nti alabudde abantu obuteetantala kukozesa ddagala libasanze nga tebasoose kulungamizibwa basawo n'abakugu mu by'obulamu mu mbeera eyo kikendeeze ku bantu abayinza okukosebwa eddagala mu kiseera kino. Uganda okubeera beegendereza mu kiseera kino nga cases za COVID-19 ziri mu kweyongera era tugoberere SOPs twegeme era twegendereze n'okukozesa eddagala okujjako ng'omusawo ali recommendinze. Tujjukiza Abannayuganda bonna tugumire eddagala n'ofuna obuvune bwonna so kutuukirira ku namba yaffe ya WhatsApp eri 074 00 00 2070. Tubagaliza obulamu obulungi. Akasatiro kabadde mu kabuga k'Ebudubye mu ggombolola y'e Buyanga mu disitulikiti y'Iganga omusajja aludde ng'azannyisa emisota omusota bwe gumwefuulidde ne gumubojja n'afa. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti musajja mukulu ono omususwa Zaakayo atera okutambula n'omusota gwe mu kikapu era nga bw'atuuka wali abantu abangi aguggyayo mu kikapu n'eddagala lye n'alibaguza. Bagamba nti mususwa atera okwezingira omusota guno mu bulago oluusi mu kiwato olwo n'atandika okukubya abantu enduulu n'okuleekaana n'abandi n'abakuŋŋaanya. Kalimu kamenke ye mwidya basinga tufune bana kikanga bwachamuna ife abere muyumu ate ngazanisa emisota ibanga ine lyamaze ngazanisa emisota nga gimulumanga kuku aye twakoze lutinga emisota gumulumye twalumisa ku mwidwaliro twakola kuki byadema buli muyiga yena yetima ku mutwe yasomboka yedagano ati anaira bamutakuku byalema kale nekirigano nekikawe tetufunye gano ngobutyami byange nti amaidudi nze kaire oli bafosi yebetagampwa tuligane Budubye tufuniyemwe twafuniemwe ekikanga bw'okwegamba ole omusota yabaira azanisanga emisota gye yayempera okuva ku olwo ajwa atuso ekizibu kya yafuniemu obuzibu era yagolola baleseewo okwomuyiga mbwazuukusa byalema paka saawa eno butiyo tuli kumuziika. Ssentebe w'ekyalo kino Ntaka Abasi agambye nti mususwa afudde yakatuusibwa mu ddwaliro e Buyanga gy'abadde atwaliddwa okujjanjabwa. Okugema ekirwadde ekya COVID-19 okw'ekikungo okwetooloola disitulikiti y'Ekyotera kukomekerezeddwa leero naye nga abasawo abakoze omulimu guno beemulugunya olw'obutafunaasako yaabwe. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Abantu 6,518 be bagemeddwa mu nnaku omusanvu ezaateekebwawo okugema abantu b'Ekyotera mu nkola ey'ekikungo nga bakozesa eddagala ery'ekika kya Pfizer. Okugema kuno kubumbujjidde magombolola gonna ng'era kubadde kukolebwa abasawo 320 saako n'abalondola enteekateeka eno 20. Abasawo wanamu n'abalondola enteekateeka eno bakukkulumye nga baganibwa nkubadde omulimu ogukoleddwa bulungi kyokka tebafunye ensako yaabwe so nga ate obukadde 125 bwe bwateekebwawo okusobola okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi. RDC wa Kyotera Haji Dumba Moses bana bagumiza n'agamba nti sawa bakufuna ensimbi zaabwe kyokka badde okutaataagana mu byuma ng'ensimbi kyezavudde zigaana kutuuka ku akawunti mu budde. Abasawo enzirukanya y'okugema okwo yonna tenaba kugira kyasula olw'okuba nti sente zaate tezinatuuka ku akawunti za disitulikiti zakeereye olw'okutaataaganyizibwamu kw'ebyuma byesonyibaate. Ebyo nga bikyali awo yo poliisi y'Ekyotera etaasizza omukyala Nnaalongo Nakimera Zulfa Ddungu ku batuuze adde baagala okumugajambula ku bigambibwa nti yabuzaabuzizza obukadde 7 obw'ensimbi ezibadde zaamuteresebwa nga zibadde za kugabana ku Ssekukkulu eno ng'era abatuuze olunaku olwaleero bamukedde nga mmisa kyokka n'akubira poliisi eyanguye n'emutaasa n'emuteeka mu kaduukulu kaayo. Mu kiseera kino Nnaalongo akyali ku poliisi y'Ekyotera kyokka nga bamugaanye okubaako n'omuntu yenna gwayogera naye kabeera ab'amawulire. Ku CBS FM nze Sose Kimpirwazi Kyotera.
manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka dereva okukoona omuntu n'adduka nga munnamateeka Majira ne Kazibwe bwannyonnyola. Dereva yenna avuga ekidduka kyonna ku luguudo lwonna singa mu butanwa oba mu bugenderere akola akabenje n'alumya omusaabaze oba omuntu yenna akozesa oluguudo ku ssaawa eyo kimukakatako mu mateeka dereva oyo okuva mu mmotoka n'akozesa amagezi n'obwangu bwonna n'obusobozi bw'alina okuddusa omuntu oyo gw'alumizza mu ddwaliro eriba liri okumpi ne waafunidde akabenje. Era singa dereva oyo alagajjala n'agaana okuddusa omuntu oyo gw'atuusizzaako obuvune mu ddwaliro, dereva oyo abazizza omusango ogw'okulagajjalira gwakoonye, era singa omusango gumukka mu vvi asobola okusasula engassi etakka wansi wa $600 oba okusibwa mu kkomera ebbanga eritasukka mwaka mulamba oba byombi. Ab'obuyinza mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu battukiza olutalo olw'okubanja gavumenti esomose ekibuga kino kifuulibwe municipality basobole okufuna ensimbi ezisobola okutambuza emirimu gya Lukaya. Tawuni kansa erudde ng'esaba esomusibwe okuva ku ddala lya tawuni kansa efuulibwe munisipaali kyokka nga gavumenti tegissa ku lukala lw'ebibuga ebinene ebituuse okufuulibwa munisipaali nga waliwo n'abakulembeze mu Lukaya abaludde nga tebawagira kya Lukaya kufuna munisipaali nga bagamba nti tennafuna bisaanyizo byetaagisa. Bakansala abakiikirira tawuni kanso y'Erukaya nga bakulembeddwa mu Sendege ya Robert Mirundi akiikirira omuluka gwa Central Ward bagamba nti ebizibu bingi ebifumbekedde mu kibuga kino omuli enguudo embi n'ebirala kyokka nga tawuni kanso efuna ensimbi ntono nga singa efuuka municipal kijja kugiyambako okufuna ensimbi ze yeetaaga okukola enguudo eza koolaasi n'asaba gavumenti ewulirize okulaajana kwabwe. Ensonga ya municipality tugiwagirira ddala kubanga municipality wejja ejja n'enkulaakulana. Kati for example Lukaya tulina enguudo nnyingi eziri okumpi ne kolansi naye ng'ate olaba nguudo za ttaka ziri mu mbeera mbi. Naye bw'otunuliramu akasente aka road fund ke bawa municipalities bw'oba olaba nti Lukaya efuuse municipality akasente ako nga kajja kibeera kitegeeza nti buli luguudo lw'olaba wano ku section oba obuyingira okuva ku kolansi bonna buba bujja kukolebwa bulungi ate era n'empeereza okuba ng'etuuka ku bantu baffe gye batuukako bulungi obutali kolaki kubanga libeera eddagala mu malwaliro libawa municipality si libajja okuwa eddwaliro eriri eri wansi mu kyalo so olaba nga n'embeera y'obujjanjabi ejja kuba ekolaki ekyuka. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Eruuka Owese John alangiridde enteekateeka ze bataddewo okwongera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu ekyo mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Ono ategeezezza nti bataddewo abasirikale abamala okulawuna ekitundu n'asaba n'abatuuze bonna obuteesuulirayo gwa Nagamba bafeeyo nnyo okwekuuma. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana la bannamawulire mu yafeesi ye n'ategeeza nti ab'ebyokwerinda baakulawuna disitulikiti yonna obutebenkevu okubukala mu disitulikiti y'Eruuka okutuusa ng'ennaku enkulu ziweddeko. The message of staying alert during this terror threat. What do I mean? The community must be alert, must avoid congested public places. The public places like bars, discos, videos. The community must come on board with the local leaders to register their residents and the visitors who come to the area. Because they must know this person is who, where does he work, what does he want from this area, for how long is he going to stay in the area, where does he come from. Mumbeerayimu omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bugweri Rose Birungi alabudde abatuuze obutalekawo maka gaabwe nti nga temuli muntu n'agamba nti bakyala kyempadde bandikozesa kakisa kano ne babanyaga. Asabye n'abakyala abatafunye engoye eza Ssekukkulu obutanoba kubanga embeera y'ebyenfuna egootaanye bagumiikirize kubanga abaami bangi bakoseddwa omuggalo n'ennyingiza yaabwe n'ekendeera. Bwe batategeera bulungi oba oli abo ate abakulu ne bagenda okukyakala abaana abato ne babaleka awaka tewali abakuuma tujja kufuna ebizibu bingi singa tunaaba tetufudde ku baana baffe abo oyinza omuleka awaka nga muto n'agenda n'abwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Olukiiko oluddukanya liigi ya binywera ya Uganda Premier lukoze enkyukakyuka mu nsengeka y'emipiira gya liigi okusobozesa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes okuzannya emipiira egy'omukwano ne Gabon ne Malawi.
emipiira egikoleddwamu enkyukakyuka gy'egyo egibadde gy'okuzanyibwa mu kiseera Uganda Cranes mwegenda okuzanyira emipiira gino nga kaakano emipiira gyakuzanyibwa nga 27 olwanga 29 kaakano emipiira gyakuzanyibwa nga 27 olwo nga 29 Uganda Cranes yakolekera mu Abu Dhabi ekumewo ng'ennaku z'omwezi 2 January. Uganda Cranes egenda kuzanya ne Gabon nga ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ate bazanye ne Mauritania ng'ennaku z'omwezi 1 January era emipiira gyonna gyakubeera mu Abu Dhabi. Cranes emipiira gino egigendereddemu okweyongera okuzimba ttiimu yayo enevuganya obulungi mu mpaka za Africa Cup of Nations qualifiers ez'omwaka 2023 ne CHAN qualifiers ez'omwaka 2022. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Omutawaana gugudde mu nsi ya Bangladesh ekidyeri ekibadde kikubyeko abasaabaze ekikutte omuliro abantu 37 bafiiriddewo mbulaga n'abalala basuka mu 10 bapookya n'ebisago. Ekidyeri kino eky'emyaliro 3 kibadde kisaabalira ku mugga omunene okuva mu kibuga ekikulu Dhaka nga kyolekera ekibuga Baguna. Ekidyeri kino kigambibwa nti kibaddeko abantu abasuka mu 1500. Waliwo abasaabaze abalala babadde ku kidyeri abagudde mu mazzi nga balwana okudduka omuliro naye nga ne gye buli n'amayitire gaabwe tegamanyiddwa. Kiteeberezebwa nti omuliro guno gutandikidde mu kasenge ka yingini era nga abamu ku bakaawonawo bategeezezza nti omuliro guno gutandise bangi beebase eyo wansi mu kidyeri. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority kirabudde abantu obutamala gakozesa ddagala libasanze mu kwagala okwetangira ekirwadde kya COVID ekyazzeemu okusaasaana. Akasatira ak'amaanyi kabadde mu kabuga k'e Budubye mu ggombolola y'e Buyanga mu disitulikiti y'Iganga omusajja aludde ng'azannyisa emisota ku luno omusota gumwefuulidde ne gumubojjera n'afiirawo. Okugema ekirwadde kya COVID-19 okw'ekikungo okwetooloola disitulikiti y'Ekyotera kukomekerezeddwa leero naye ng'abasawo abakoze omulimu guno basigadde beemulugunya olw'obutafuna nsako yaabwe. Omutawaana gugudde mu nsi ya Bangladesh ekidyeri ekibadde kikubyeko abasaabaze kikutte omuliro abantu 37 bafiiriddewo mbulaga n'abalala basuka mu 10 bapookya n'ebisago. Bannaffe ag'essaawa eno bwe kati bwe kagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunda egundo omuteregga.